alinawo ne bandi ye bagiyita tulinawo bandi yaffe toliimu bandi yammwe wejjamu mwendi gamba kimenyewo ekyo wampandiika nga sitegere bulijjo kwoli ku lukalala si gwe omukulu Dr. T gamba tulinawo ne bandi yaffe era eri kitundutundu ku kino ku kimu ekigenda okuyamba abantu era kimwe muva batureyina abamu kwaba batureyininga wano. Okay, banaye tubaaniriza mwenna abatulaba guno gwe mulimu gwe twalowooza kubanga twalinga tugukola ku scale entono ennyo ng'osobola kuyamba muntu omu babiri basatu be muzze mulaba era already ba stars ba celebrities nga tugezaako okubayamba kusobola okugyayo ebitone byabwe naye tugamba tusobola okukigeza ne tubeera tusobola okukikolera ku namba ennene kwe kutandikawo projekiti eno ebadde emmengo eri waggulu katwakiddeko wano wansi katono sokola ntukimprovinga gano ge maka gaffe agaguliddwa kati tuli bapangisa era kitwagala enteekateeka zaffe okuva edda zaali zakutendeka bannabitone bano be mulaba babeere nga nabo bavuganya bulungi basobole okubeerawo nga bafuna mu kye bakola kubanga artist omusega aba atendekeddwa n'akola oluyimba lwe gezanga ono obanga oyo n'akola oluyimba lwe luba lulungi asobola okuwa emirimu abantu abatakka wansi wa 2 nga balya ku ye olw'oluyimba lwe luki lumu bwe twatukyanjulira omukulembeze w'eggwanga n'akisiima ne tutandika omulimu guno guzze gutambula mpola naye gugenda mu maaso tubadde tuludde ekiseera okukola ekintu ekiri bwe kiti kubanga enkyukakyuka zibadde nnyingi covid yatuyingiramu ate twalina okushiftinga okuva eri tujje wano ate awali permanent awatali wakupangisa wabaddewo enkyukakyuka naye sofa kati sofa so good kati tuli wano tugenda kubanga tutandika very soon okutendeka bannabitone bano bajje buterevu bavuganyenga fesi zaabwe mugenda zirabanga nga be bali ku bipande be bali ku baana ne billboards z'ekibuga n'ensi yonna nze nno nsanyukira chairman omulembe gw'abano kubanga ffe mujjukira kati ng'ono chairman ono Sam Mugagga baali bantu era betwasenkananga n'omukwatako nga toyina na facilities toyina busobozi sente biki omutendekera naye batwakola omulimu ogwo nga tetuyina bikozesebwa bimala ate gunaaba gutya nga tuyina ebikozesebwa gujja kuba gwanjawulo yes sofa tuyina abaana files zino ze mulaba zijjuddemu abaana bawera 5 n'omusobyo era olwaleero twabakowoddeyo okusobola okuba tutandika kino ekitundutundu kye mulaba tekiwala yadde kakwota bano batotono betusobodde okutandika nabo nga batukuŋŋaanye abantu abalala tugenda kubanga tubayita bonna omulundi gumu era nsaba olunaku olwo amativi gonna ag'enjawulo gabeerewo kubanga ne mukama waffe Jane Bareke State House Controller Madam agenda kubeerawo ne bannaffe abala bagenda kubeerawo ekibiina ky'abantu 5 kigenda kubanga kitudde wano okusobola okujja officially okulabikako eri ensi ate tweyongereyo n'omulimu naye tugenda tutandika ne bano already okutraininga n'okurecordinga bano abazze so mbasaba mutuwagire mutusupporting ne mbasanga eyo faces ez'enjawulo mugenda kuba musisinkana bambi mubasupporting ku TVs ne radios bwaleeta akayimba ke mubakolere nga mwe mwatukolera ffe mwatubeerera omukisa nga tuleeta oluyimba n'olukuba nga tonsabye na ssente ne mutuzimba mwatukola bulungi zonna ensobi ze twakola wamasi bwe kiri ensobi ze twakola ffe okubanyiiza bambi muzisonyiwe temukwata kibi ky'abazadde mukiteeke ku baana bano mbasonyiwe muddeemu tukolagane buto twagalane buto tuyambeko gavumenti tuyambeko ensi yaffe okusingira ddala kubanga nze njagala nnyo ebyobunnansi tuyambeko ensi yaffe okugizimba bano be mulaba bano enkya yakeera n'akola TV enkya yajja okukeera nga ye MP nga ba artist baffe abamu kati bali mu parliament so nzikiriza nti tuddemu tuzimbe omulimu guno gusobolera ddala okufuuka ekyokuddamu eri obulamu bw'abavubuka mbaaniriza eno ye ttiimu ennene. Thank you so much. Awali ekibi wabeerawo ekirungi awali ekirungi wabeerawo ekibi ffe tukkiriza nti project eno egenda kubanga ezimba ekintu ekisobola okusurvivinga omuntu omuwemuzi gwe mubuuza ekibuuzo kimu owemudde leero nga tonnawasa tonnazaala twagala tukulinda emyaka 10 maaso ng'omaze okuzaala omwana otudde mu maaso ga nnyazaalawo TV si gwe ogiragira ekyokkuba yeerukuba oluyimba onoosigalawo ng'otudde
nti kibuuzo kyokka bw'oba onoosigalawo owemuke mu maaso g'abazadde kale katukulinde naye enteekateeka yaffe yakuzimba si kuyimba kwokka naye ne morals discipline integrity omuntu ateekeddwa okuba nga alina ebintu ebyo wammanga naye okusinga byonna kutya mukama kubeera ng'olimu katonda mu ggulu kikulu nnyo ekyo kye tuli mu kuzimba kubanga ebiragalalagala mulabye kye bikoze ba artist baffe abamu bamaliza bafudde basibira mu mabaara depression addiction byonna bibadde bikola ki biri challenging so much gye tuli naye kati twongera okukola omulimu waliwo ekibi waliwo okutawaana katuvuddeyo ng'abasawo twongere okuimprovinga industry yaffe omuntu bw'aba alaba ayinza okwebuuza n'agamba nti procedure ziri zitya okuba nga ayingira mu eno gundu okuba nga mulina engeri gye mumuyambako okurecordinga music like free of charge oba chairman kikwate nakyo twongera okubaaniriza tulina abaana 559 era ndowooza lumwasooka okujja wano bonna mwabasangawo kati bano betuyiseeko bebannamukisa betugenda okusookerako era bakyekubireko mubugalo omuntu okujja wano okulikodinga oluyimba ajjanga bw'omulaba tajja adde na siringi 10 okujjako ajja ne fotokopi y'endagamuntu n'akafaananyi akafaananyi ako tukapiininga ku fayiro ye bw'ebanga eno nga bw'ogiraba ne kagendako awo bulungi ng'ajjuzzaako buli kimu amannya ge gy'ava oluyimba lwayimba ennamba y'essimu nti tulina okumukubira gye alikodinge tajja adde na siringi 10 olw'ensonga nti twatuusiza ne kamera ezikwata vidiyo era tuba tugenda kusookera ku abo kyekitubeezesa ne details ezimukwatako okitegedde bulungi era oba obalina tewabaawo n'omu akusaba yadde siringi 10 era betuli nabo wano bwetunaawulira agamba nti gundi yanzigyeko sente okujja okulikodinga tubuulire waali tumukwate bamusibe byabwereere oyinza okubuuza obuyambi gye tubujja bwo n'oba okituuseeko era tujja kukubuulira naye kyabwereere waliwo eyatuyambuuzizza ndowooza ibula ajan sofia nantongo gataliiwo kuba bano bayimbi basita dokita tti nantongo ali mu amerika n'ajaluna mu biro yagenze kukola tannatta ekyo nakyo tukizeemu studio bakulu bannanga bali wano yaki oyingira mu studio producer n'akugamba nti mpaayo kintu kidogo sokonjo kyeyo muyite ate ffe tumwokye bwokya tomwokya muyite ffe tugenda ate kumukumako 10 muki assalaamu aleikum ennaku zino eno mumentalinga abayimbi bangi naye kyempisa kyomukisudde muguluka nti omwana avaayo gambe gwa mumentalinga n'avaayo ati nakolaba mukamwa ekifekyalwadde agamba nti taata kikyekyasoze kati mugenda kukola mutya bwemufudde basita abaliwo saawa zino eno kyokulabirako kamiliyoni nekimisa epasi nebebekulu nga beesojjagana muyakola mutya kati bano abajja bano eno tebafuke nga bali abaatuuka kati onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo ekyo njagala nkyogere nga ne bano bawulira abange waliwo empisa zaffe ezibeeramu munda eyo nga tonnafuna linnya erinnya bwe lijja teweerabira ekisobola okukuba ekigwo teri kintu kikuba kigwo kebe kampani kabobe bufumbo kalibe erinnya kobe footballer ebintu birema olwa discipline ate discipline tekolebwa mwavu yekka n'omugagga agikola ki celebrity agikola ki agyetaaga so kyensobola okugamba egyo gye gimu ku mirimu gye twagala okulumiriza abantu bano kubanga industry yaffe nga bamugimanyi bwe zeebeera tebaddeeko ayamba abaana basinga babadde bannakyemeza bassekyemeza yeerwanyeeko omugambako bitonotono by'osobola kubanga tomuyinaako maanyi nnyo mangi yeerwanako oluusi n'omulwanirako katono naye katukkiriza nti omulembe guno gwe tutandise gwakubeerawo era kuyamba n'abaliddako empisa ng'ezo wamba temuzeewale ebiragalalaga okuyomba n'okunoonya obukodyo obwokukola konsati yo nti katulwane ne gundi tukole konsati obwetaaga kuba ndongo kuba muziki omuziki abantu gwe bajja okulaba si bwe kiri so tugenda kulwanagana n'embeera eyo tulabe ng'eimprovinga naye kati bw'oyogera bw'omentioninga omuntu nga Jose Chameleone
Jose Chameleone my brother saha yalinga ne Jose Chameleone nga mutabani we era yamutendese okitegeera kakati bw'oyogera ku epas azengo already bebe kulu wali n'ekirala ensonga eno omuntu alina okutegeera nti kati ndi mu position eno wano ndi wano kati nkuze wano biseetaaga kwogera bino ndi role model ndi kyakulabirako kubanga bwanyisiganya ebigambo ate ne mwe bebeegomba nga mulwanagana kati bano ababeegomba abagala bafuuka ekyo kye mwagala projectinga nti kyekituufu so nzikiriza si kya bugunjufu twetereeze tetwetaaga kati saa yeetaaga obukodyo afune erinnya lirina Chameleone akyetaaga obukodyo bebe kulu yeetaaga okusooka okulwanagane munne and actually those private issues tezeetaaga kuteeka muki ku mikutu natandise mbagamba nti ekintu kye bakwata mu kabera wano kiyinza okuba ekizibu okugjayo muntegede kye mbagamba so kyekimu kyekizibu kye tulina so masaba baganda bange abo basizige fire kyetwetaaga gwe muziki mukoze initiative eno nungi nnyo naye muna kyemweragiddde bano abayimbi abaliwo essaawa zinene lwaki waliwo mentality nti omuntu okuyimba nnyo kubanga drugs baluganda waliwo enkola gyetaddemu nti habu weeri kuba tujjaggeewa mwebiri abituusa abandi najagamba sinjaga twebani nga abayimba kituza banna okukozesa drugs zino waliwo kimutaddewo nga habu yoweeri tekitwaggeewala essaawa zinene lino ddwaliro nze kankitwale nti eno training center si just training center si studio wabula ddwaliro kyova olaba twakatandika kwogera njogera ku mpisa enneeyisa n'ebintu ebyenjawulo kubanga okuyimba kyangu n'omusirusiru asobola okuyimba abiri mu mannya gaabwe amanyi bakinsese ekirungi banabulire bonna abali wano bembeera nabeeyo mukulu eno si bizinensi yaffe kino ekintu kyabayimbi bonna mu Uganda era tulinako bakama baffe abali ku ntikko namutubuuzizza betujja obbabuulira era twali tumenya twagambye nze chairman Dr. T kitiibwa kyajja kibabuulira ajja Sofia Nantongo mwami wamalayiga tulina omukyamuyita Mariam Atawo ojja kubuuza yaani bonna tujja bannyonnyola eno tukufa abali wano business twali na nnyiniyo yaffe ffenna abali wano n'abataliwo munfunye bulungi yaffe abali wano n'abataliiwo kasita baba nga bakwata microphone ebayimba eno project mama nacho yagirimu ng'etandika tulaba mwene taliiwo aliwa nno maama waffe oyo tumwagala nnyo era gyali tumutumidde nnyo mama Nakyobe gwe twatandika naye 2018 nga tuli waggulu eri omeini mama Nakyobe kati minisita ndooza mulina mukimanyi minisita kati tuyina mukama waffe omulala kuba tuba tutwalibwa state house controller ndooza mukifuna bulungi omuntu gwe bayita controller yaba controlling ebintu bya state house ekyo mukiwulira kati tuyina maama Jeni Bareki ni state controller yadda mu kifo kya maama Lucy Nakyobe era yatutuusizza ku kubanga era ye n'atugamba tufune amaka ag'enkalakkalira bwe batatukonko mukubereko mu ngalo kati wano wankalakkalira naye buli muntu yenna ayanirizibwa kasita nga ali ku mulamwa gwe tukola ki gwe tuliko bw'oba si gw'oliko geeti toyingira naye oba oguliko tuli wamu naawe era tukwaniriza ali wano n'atali wano naawe atulaba tukwaniriza nga tuli wamu n'omusumba ekirungi nti bijja kutambula mulimu omusumba n'abasamize mwebali naye bajja bajjayo ekibuzo kyange nze Genius nkola nterefaayi na BBS eza Kabaka twafuna ekizibu nekufuna ba fresh daddy ne fresh judge mistake by mistake waba tebalina kubeera mu Genius temulina age limit kuba kiri kitya okusomesa omuntu nga muli myaka mwenkana ayidde myaka gya ntondo naye omugambe pesa lyerino ate nga yakugamba how is it hard temulina age limit musumba katege ne wa musumba tweyanziza nje tweyanzeeke project eno njagala kukigamba direct and clear tekuli age limit but focus yaffe eri nnyo ku bavubuka
twagala nnyo abavubuka bavuye naye age limit tetwagiteekawo nkyogedde bulungi so challenges z'olaba ekitone kisobola okuba nga kigolokoka mu muntu nali nkyali eyo ebulaayi eyo nasanga omusajja teyayimbako tuli ku train naye aba ayingira mu train bw'ati ngenda okulya eddoboozi ng'ayimba ayina oluyimba lwe yagegeenya ngenda omubuuza nti wali oyimbyeko ti ebyo byokuyimba sibyagala nze nti nali muntu nnyo wa football so there are some people who abayina multiple talents kakati nga ekyo teyakifaako naye oluvannyuma n'akikola ki n'akipiikinga n'ayagala ayingire ekirungi nti okuyimba okuzannya movies tebiriiko budde ow'ekinaana ayimba n'ow'emyaka 3 akola ki ayimba so bw'oba oyagala okuyambibwa okutendekebwa nkiddamu lino ssomero lino ttendekero si studio yes studio ekuyambako kujjayo kye bakutendese ogende nakyo mu katale ovuganye yes abaana bano assurance gye balina nti nno bw'anaafuba oluyimba wano olubeera hit n'ategeka kalenda temumutegere mulyango nti abasooka kisolooza twakuteekamu sente zaffe mwenga mwe mufuniramu ekirungi kyenkwagaddeko kimu twagala bonna abatali wano n'abali wano n'abatula bonna bafune hiiti era basolooze sente zaabwe bayambeko ku famire zaabwe ne bannaabwe abalala bagasika bwe tukulikodinga oluyimba lwo ekisooka sooka ogende naye weerwaneko kuba studio bakuwadde yaki yabwere fuba okulaba nga lufuuka ki hiiti obenga abakulu bano n'abalala abayali bwe mwayogeddeko ba Dr. Jose Chameleone babebekulu bakingisa lufuuke hiiti ogenda osolooze ojja twogerako bulungi ate era bw'onooba otegese concert ffe bw'ogenda okusoosa mu maaso wali ng'otulabako nga tukuddaawo ogambe bano be bampa kino kyenkola ki tewali gwe tugenda kujja ku mulyango okusolooza mwesolooze wamma tuze tukiraba era mubayimbi era ab'enjawulo omuyimbi bwajja wane wa Sam n'akola oluyimba naye bw'aba ali eyo tamensioninga yadde tamuwayadde kumensioni ekireetera n'abantu okuvayo ne banooma era ne bafuna n'obutakkaanya nga lwansonga yajja n'akolera wano oluyimba tamuwadde mensioni kati nodda mu kamera n'otandika okuba nga omunoomi nze nno ekyo ekintu kyeyogerako waliwo abantu nga balungi kulya nga bwe batandika oba enjala bwe bebaluma balungi naye olumala okukkuta nga bafuuka embizzi embwa enkobekobe nga balina ebikolwa nga bya nsolo naye omuntu atamanya gye yava atajjukira yamuyamba abeerako ekintu ekikyamu ekiri ku bwongo nga kyayitako dda kyagenda ne mu byenda aba mubi nnyo era tasuubira kubanga weebale amala ebiki era entasiima ebula agikola ki kati ekintu nga kino tosasudde studio bakutendese osobola otya okwerabira naye nange nkirabyeko oluusi nga muntu gwowadde n'oluyimba lwayimba konsati nnene najjukira bonna ng'olinaawo n'atakujjukira oluusi aba yeerabidde obanga alimu omutima ogw'ebisolo biri byenjogeddeko kirabawo basamba misana olukayisa era ku mukono gwe kali ogenda sangawo abaami abavuga bodaboda bali mu kati awo wennyini ku bodaboda ezo wokkiririre ekkubo likoma waffe okka teryeyongera egomukisa gwe tulina era mukikubireko mu buganda teryeyongerayo okumanya